abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba abandaba Alex Mukulu ne programu yammwe, abalungi be basinga obungi ababi. Ababi batono era abalungi ke muliyimuka ne muga nti ababi bagenda kudduka, kubanga ne Bayibuli ekugamba omubi adduka nga tewali agoba. Olidde ekiseera kijja kutuuka omubi adduke nga tewali agoba, nga tewali amugoba naye nga adduka yekka. Olwaleero ekiriwo ennyo ekyakabi oba ekiru bingi ebiri mu ggwanga muno, naye waliwo abalina okulowooza ebintu ebirala. Tulina omutawaana kati olwaleero wakati w'okusoma, obuyigirize n'obugunjufu. Nziramu, tulina omutawaana kati wakati w'okusoma, obuyigirize n'obugunjufu. Nti abakulembeze abatukulembedde okuva lwe twefuga baasoma, baayigirizibwa oba babadde bagunjufu. Twawula ebintu ebyo. Oyinza okusoma ekitabo ne kikunyumira bulungi nnyo naye nga tolina kyoyizeemu kyakkola, naye ng'okisomye nga bw'osoma amawulire oluusi n'oba nga tolina kyoyizeemu kukola. Okusoma kintu kyangu era abantu abasinga balowooza nti kyekisembayo. Nedda, okusoma kyekisooka. Olidde, ne tudda ku kuyigirizibwa. Era ekireese ekizibu kaakati nzija ngenda kinnyonnyola bulungi, then ne tusembyayo obugunjufu. Mu bakulembeze baffe bangi abaasoma ebitabo bye baasoma naye nga tebalina bambi kye baayiga kukola. Baasoma bitabo byabwe bulungi nnyo era kati bwe boogera babikootinga, bayinza kujuliza, bajulira ebyo bye baasoma, babijulira ne bakuga nti gundi yayogera bw'ati. Awo ne weekanga n'oga nti naye nga yasoma naye nga teyalina kye yayiga kukola, era asiba ttaayi n'anoonya omulimu. Akubuuza omanyi kukola mulimu ki? Nti nina diguri. Nina diguri mu kitundu gundi oba mu kitundu gundi. Yasoma. Then okusoma ng'okuzigyewo waliwo okuyigirizibwa. Ekyo nno kye tulaakinga ennyo. Abantu abasomye ennovo bangi, abantu abasomye ebitabo bangi, abantu abasomye amawulire bangi. Kati ate waliwo ne social media era abantu bakyasoma bangi. Naye obuyigirize kwe kuyiga omulimu ddala oba ekintu eky'okkola. Tulina kakati ekisinde kye twagala okukola okusikiringa abaana abawala 250 okubayigiriza okukola emirimu egy'enjawulo mu industry ya entertainment, kubanga emirimu mwegiri. Mulimu make-up, mulimu okukola costumes, mulimu props, mulimu kuyimba, mulimu okutunga, mulimu okuzina, mulimu okuyiiya, mulimu okuwandiika. Emirundi egisinga abaana baffe tetubayigiriza kyakkola, wabula tubatwala mu ssomero ne basoma. Kitange yali alima caayi, naguno gujja neebuuza ekyamuntwaza mu boarding school n'atanjigiriza bya caayi, ebyokulima caayi, okumusalira, okumunoga. Naye nga asalawo akutwale mu boarding school obeereeyo emyezi 9 mu mwaka, goddeyeeko wumula emyezi 3 gyokka, kyokka faamu weeri, naye tebakuyigiriza
kukola. Emirundi egisinga tetuyigiriza baana kukola mirimu, kyova olaba tuli dependent ku bazungu kubanga baabaabwe babayigiriza kukola. Ffe n'abaffe tubayigiriza kusoma. N'asoma naye nga talina mulimu gw'amanyi kukola. Omanyi okukanika emmotoka nedda, omanyi okukola kiri nedda. Ne bwe kiba kintu kyangu nnyo, omanyi okukola capati, omanyi okukola sumbuusa, ebyo byonna naye nga birimu ssente. Naye olw'okubanga enkola yaabyo tennakuyongerwako mutindo gw'amaanyi, tetusobola kubitunda nsi yonna. So tuve kusoma kyokka, naye tusobole okuyigiriza omwana ekiki ekyokukola. Muyigirize omulimu, kubanga tulabye abasomi abaavu n'abasomi abagagga. Tulabye abantu abafunye ssente olw'okuba emirimu gye baakola gye baayiga okukola. Wano twalina Musa Bode yali Katwa oba yaddawa oba yunivasite ekyaliwo simanyi, naye ng'oyo omusajja ye ayigiriza kukola ekintu gundi ekituganye okukulaakulana, butayigiriza bintu byaffe baana. Abasawo Abaganda eddagala bakwekakweki, tebayigiriza nti abayi tukole bwe tuti bamukole bwe muti. Takubuulira ddagala kiri akuwadde, musota gukulumi akuwadde kiki, naye yajja kujjanjaba naye nga takuyigiriza. Kakati tulina mu industry yaffe eya entertainment, tulina abantu abo nga bamanyi okuyimba, nga bono omanyi okusoma Oluzungu naye nga si bayigirize mu skills ez'okuyimba. Kiri nga nange nze saamejaringa nnyo mu music, naye namejaringa mu drama era nenjigirizibwa okuwandiika emizannyo, nenjigirizibwa ebika ebyenjawulo bwe tuyita okuwandiika emizannyo nga Theatre of the Absurd, the naturalistic approach of Stanislavski, ebyo byonna naye nga byapulaayinga oluusi ne mu kuyimba ne mu mazina. Naye ng'ekikulu abaana tubayigirize nti kino kikola bwoti. Olunaku lw'omwana lujjuze okuva ku makya okutuuka eggulu, mukolere timetable. Ekino nkiddamu nno buzi nakyogerako. Mukolere timetable ne bw'aba mukozi wa waka, mukolere timetable okuva ku makya nti kuva ku ssaawa emu kino paka ssaawa 11 oba 12 ng'onnyuse, n'olyoka okola ebibyo. Otherwise bw'otamugamba ajja kusiiba ku ssimu, ajja kukola ebintu ebibye, ate aleme kuyiga gwe ky'oyize, obumanyirivu bw'olina bumuleme, omutwalo omuweerere mbu asome afune eddiguli. Ekivaamu bwe bwavu bw'osanga mu basomye n'abatasomye, bwe bugagga bw'osanga mu basomye n'abatasomye. Mulimu ki gw'omanyi okukola? Nze Katonda yanyamba ne mmanya okuba gita nga skill. So, and it has sustained me for a long time. Ate ndowooza era ekyasobolera to sustain me because manyi banjigiriza gita bagikuba bati. Yasooka kuba muganda wange n'agula giteeka n'aginjigiriza, aba akyajinjigiriza, ate neŋŋenda ne neegatta ku bayimbi nga baganja naye nannyongerayo tukuba tuti tukola tuti ate nange ne neesomesa. So ekyo kyekibuzizza abaana baffe olwaleero okubanga tebayigirizibwa wabula nga basoma naye tebayigirizibwa mulimu oba bukugu obw'ebintu bye beetaaga okuba nga bakola n'emikono gyabwe basobole okugyamu
embeera entuufu. Kakati ne tukaate ku kisembayo. Osomye ebitabo, tutegedde tolina nnyo kyofunyeemu. Then okuyigirizibwa nze ŋŋamba olina kyofunamu okusinga okusoma just ekitabo. Kujjako ng'ekitabo ekyo kirina kye kikuyigiriza okukola. Then ekitundu ekisembayo kye njagala okwogerako bwe bugunjufu. Obugunjufu obugunjufu, nzira mu obugunjufu kizibu. Oluusi obugunjufu tebuba buwandiike. Naye okugunjula omwana n'akula ng'alina empisa nnungi, ng'ayogera bulungi, muyonjo bulungi, amanyi okwerabirira, mugunjufu, amanyi abantu abakulu, amanyi ekitiibwa ekiri mu bantu abakulu, awa ekitiibwa abakulu, awa ekitiibwa bonna abo abamukulembedde. Obugunjufu tebuba buwandiike emirundi egimu. Kyekizibu ky'obugunjufu. Eba mpisa ya ggwanga eryo kati ng'Abaganda, nti obugunjufu obw'Abaganda bwatuuka okubanga abantu bagamba nti bannaye lwaki teweeyisa ng'Omuganda? Edda nze Omusoga yakiŋŋamba nti ewaabwe baabagambanga lwaki teweeyisa ng'Omuganda, era ne babakuba n'akwata n'omuggo nti weeyise ng'Omuganda. Obugunjufu kye tuyita etiquette laws. Etiquette kitegeeza amateeka agatali mawandiike, nti bwe ndaba omuntu omukulu nkutamya oba neewombeeka okusobola omubuuza, ekiyinza n'okutuuka okufukamira bwe kiba kyetaagisizza okusinziira ku bukulu bw'oyo gw'obuuza. Ennono nti ffe tetujja kukola bwe tutyo. Olidde? Ennono ziba mpisa nzaale, almost. Ziba mpisa ensikire. Ziba mpisa ezo ezipuruvingiddwa ebiseera n'ebyeya eby'emyaka egyekulungula, naye ng'empisa eyo ekola ki? Weeri. Okulya nti toswankula ng'olya oba toyogera ng'olya, byonna birina kye bitegeeza mu nnono oba mu mateeka agatali mawandiike. Owulidde? Bw'oba oyogera tulya, waliwo n'ebirala nti tosooka kulya nnyama. Ebigendererwa mu ebiri bingi mu nnono ezo, nti emmamba tewasawa oba mu kika kye kimu, oba omusu tebajja kuwasa ba musu. Ebintu ebyo birina gye biraga ebuziba, nti weesanga nti ffe Abaganda twalwanyisa incest. Incest kwe kwagala omuntu muganda wo oba mwannyoko oba kizibwewo oba kazanewo. Naye amawanga amalala tegakisaamu kitiibwa ekyo, gawasaŋŋanya. Era ky'ova olaba endwadde ezimu zireetebwa ebintu ebyo nga jiini zitabikiddwa. Naye okuba n'ekika eky'emmamba oba omusu oba embogo oba enseenene n'ogamba nti ow'enseenene tajja kuwasanga wa nseenene, kikugira endwadde ezo, kikugira obwenzi obwo, kikugira omusaayi okutabuka n'endowooza okutabuka, jiini z'okutabuka, ne tuba nga tuli mu mitendera kiki egy'obuntu emituufu. Naye bannaffe abamu ebyo tebabirina, era ogenda okusanga ng'ekintu kyabwe kitambula butambuzi, tekituula ne kitereera, tekituula buwombo. Owulidde? Obuwombo butereera nga butudde, naye kiri kyo tekitereera kubanga tekiriiyo. Owulidde? Obugunjufu tebukola ki?
tebuliiyo. Ojja kusanga omuntu nga ye kyayagala kyakola, ali mu takisi n'asuula ekikunguliro mu kkubo eryakaggokola, kati awo yalaakinga ki? Amateeka agatali mawandiike, tosuula kisaaniiko ki mu kkubo, ku muddo. Wano tulaba abantu abayita ku muddo, City Council ne baga nti nemukwata nti lwaki oyita ku muddo, nga tamanyi na lwaki aguyitako. Naye omuddo ndowooza kirinamu okulabisa obulungi ekifo, ate oluuyi olulala mmere ya mbuzi, ya nte, therefore ebintu ebyo ebisatu: okusoma, obuyigirize n'obugunjufu. Abasajja abatusooka okulengera Afirika baasoma ne batafuna kyakola. Kaakati ne tufuna okuyigirizibwa, ne tuyingira amasomero ago mwe baatussa basobole okutwambaza uniform, basobole okutussisa ekimu, oluvannyuma basobole okutukola ki? Okutufuga. Era ne bakikola. Kaakati Afirika omuddugavu oba mu mbeera eno gye tulimu, twetaaga ebyo ebisatu. Okusoma kitegeeza oli informed, omanyi ebintu bingi, ne bw'oba nga wasoma bwalooyo oba bwa dokita, naye ate nga wayongerako n'ebitabo ebirala ebitalina bya bwa dokita. Tulina baddokita wano, mikwano gyaffe, baganda baffe, ninga ataakola ne music. Olidde? Kati ate ne music yamukola, amusoma oba yamusoma, ate nga ne profession ye weeri ey'obuyigirize. Kati ate ebyo byombi bw'oba nabyo n'ogattako obugunjufu, siraba nsonga yonna awo wetuyinza kubuulira ng'eggwanga singa ddala mazima twebuuza nti abatufuga ekiseera kino, naddala abo ababiri ab'amaanyi, Kyagulanyi ne Pulezidenti, olidde, baasoma busomi nga tebalina mulimu, baayigirizibwa ku mulimu kwe bali, bagunjufu, balina empisa ennungi ezitali mpandiike, bambala batya, boogera batya, baleeta essanyu eri abantu oba baleeta mirambo. Baleeta essanyu oba baagala mirambo. Owulidde? Mu kulonda era ensi neegula emirambo, kye twagala nedda. Olwekyo abandaba mwekkaanye nnyo ebintu bino. Ebintu ebimu bye tukomplainingako tebiriiyo. Bottom line, ebiri ddala biri ebitutawaanya, tewali abyogerako, tetubyogerako. Olidde, tetwogera ku mize gy'abantu nti Alex mukulu alina omuze gundi, n'olwekyo tetumulonda. Alex mukulu oba si mugunjufu, oba teyayigirizibwa kyaliko, oba tamulina kintu okuggyako ebyo bye yasoma nga yeesomesa yekka. N'olwekyo nze nkakasa nti ebintu ebyo bwe tunaagenda ebuziba bwe tutyo, kijja kuba kiri kye mbagamba nti abange wateekwa okubaawo abantu abali above
above, beyond Museveni, beyond Bamau, beyond Amuriat, beyond Kyagulanyi. Si lwakuba nti babi oba balungi, wabula mmwe abamanyirira abaddukako akatiba okakwasa omuntu n'adduka ku ssaawa eyo yaba abasinga amagezi okutuusa lwakakwasa omulala. Ate bwakakwasa omulala ku ssaawa eyo ate oyo yaba abasinga amagezi. Ntegeeza nti buli kimu ku bino kirina obudde bwakati okukyusibwa. Okusoma, obuyigirize, obugunjufu, nseegula mirambo, ebyo byonna birina okukyusibwa akati tufune muba bana mulire mubaamu abantu bana. Oli bwe babasimbula bati ono asooka ku ssaawa eyo yaba ategeerera bonna ku misinde okusinziira ku misinde gyafubutuka asobole okukawa owookubiri. Ate bw'akawa owookubiri akamuwa atandikeyo okutegeerera ttiimu eyo paka lwe batuuka ku nkomerero y'ekigendererwa kyabwe. Ate ng'ekigendererwa ekyo emirundi egisinga buba buwanguzi. Kale nno twekembe tulabe nti abantu abamu batuula butuuzi kiringa kya busiru naye ate kikyo nga batuula butuuzi kulowooleza ggwanga. Ford oyo ya mukozi wa motoka za Amerika yaleeta omusajja ng'atuula butuuza kwabakozi abantu abanene. Lwaki oyo omusajja atuula butuuzi ate sente zaafuna nnyingi? Ko Ford nti oyo mumuleke yandowooleza yantegerera ku ssaawa era kyavaamu yakola emmotoka gye bayita Jaguar nebeera very successful mu Amerika. Oli ng'atuula butuuzi awo ye kulowooza mmotoka kye nkole tutya okufuna mmotoka eddako. Kakati wano tulina abo abalowooza bwe batyo tetubalina. Ne bagamba nti oke akavuyo tukalabye naye tuddako ki era kavuyo oba tugende buziba mu nsonga tulabe nti tufuna abasajja abalowooleza eggwanga lye. Tulina abasajja bamuliika baddandi muliika kati bali eyo batudde butuuzi naye abasajja abo bayinza okulowooleza eggwanga lino ne bannaabwe abalala bavudde mu bitundu ebirala eby'eggwanga. Owulidde? So tuteekwa okuteekawo ekintu ekyo bwe kitaabe Buganda kibe Uganda. Tuteekewo ng'aba Buganda wano mu lukiiko e Mengo tuteekewo olukiiko lw'abavubuka oluli beyond oluli above sea level. Owulidde? Olugunjufu oluleeta essanyu eri abantu, oluyigirize olujja okuyigiriza abantu. Ebyo bwe tunaabikwata ng'abantu ebbanga terijja kuba ddene nga tetunnaba kuzza mpisa ezo ennungi, obugunjufu obwo n'obuyigirize nti abaana mu kisaakaate bagenza okuyiga okukola kiki? Emirimu. Ddala yiga okukola omulimu. Mwebale nnyo okundaba mbadde Alex mukulu mu puroguramu yammwe. Abalungi basinga ababi obungi. Impact mwebale. Ba Bishop mwenna mwebale. Abakristaayo mwenna mu Victoria mwebale. Temujjuuko na mwenna abalala mu makanisa amalala mwebale. Bye mukola kasita biba nga bituleetera obuyigirize obutuufu awamu n'obugunjufu okusobola okwaŋŋanga ebyo bye twagala bibeerewo enkeera. Mukama bawomukisa.